munjagala obanzireyo twagala okwaniriza omukulu muwonge taata tukwebaza kyekisooka ate ne tukwaniriza katuuti wano simulugalo naye omukyala nga yakulira ate nga mukwano nnyo ate nga munne nnyo okuba amasomero abasomesa abatendesi ba music abawandiisi mikwano gya Paul Ssaaka bane tubaaniriza nnyo mwegadde ddala okumuyirawo omubiri tuli wano ku lunaku luno mulimba olw'okuyozaayoza omusiime kawaki Paul Ssaaka Paul Ssaaka yogayoga nnyo njagala kwebaza Diana wegala nnyo webagala ddala
okutukwasiza osukuluga. Thank you so much. Webale enteekateeka abawambadde n'omusingi waffe ono omukulu ono ebinsa livingstone senabulya siniya dos Mr. Kinene Gerard Erevodos Jerry Francis Namugerwa Teachers High School teacher and Mr. Josh Dos Teachers High School eky'omukulu ono Ssaaka. Mukama Katonda yeebale okuteeka mu nsi muno ate n'amuwa ekitone eky'enjawulo. Badde tutayita mu katabo kabiri abakogeddeko bonna nga bagamba omuyiiya ow'enjawulo. Twagala okwebaza abazadde abaakutuzaalira abagenzi omwami n'omukyala Katonda ab'ekyaliro gomba beebale nnyo abaakuzaala. Twagala okwebaza bonna ababayamba mu kusomako n'otuuka we watuuka. Twagala okwebaza abasomesa baamutandikamu ekitone ekyabaakiraba ne bakikulaakulanya ng'amasomero gano gonna agabadde wano. Abasomesa amasomero si mangi agatwala ebitone by'abaana nti kintu kikulu. Fenna tuli ku kimu academic excellence. Naye amasomero agaalaba nti Paul Ssaaka alina ekyo ne gamuwa omukisa n'otandika okuwandiika n'okuyiiya. Nebaza administration eya St. Barikuddende Mutalamalya eyalimu mu biseera ebyo ekulema Sebunya bamukyala Rose Zizinga. Tubeebaza ddala nnyo abakuwa chance tutandika muyimbe. Nsonga eyo njagala okwebaza kwaya yaffe enkadde ey'Abakisimba nfuta omukisa n'engirabako wano. Kwaya yeebale nnyo nange nenkolola ekitikita ekyakisobola. Era nga ndabye kwaya entalamye nga nti Uganda ng'envudde wala banaye performing arts avudde wala. Mu Uganda kati tutuuse wala nnyo. Webale kutuusaayo 33 years ago. Myezi oyo ne mukuba engoma ne muyimba essomero mutalamanya mu biseera ebyo bagamba taakulaba akunyooma. It was one of the best schools mu Uganda yonna. Naye omukulu ono eyakola omulimu ogwo era obwaba emitalamanya things fell apart n'okutuusa kati tebigaana mangulu. Njagala okwebaza aba St. Peters enkokonjero n'ab'ensumbe abasooka okukwatako ng'ovudde emitalamanya. Mu ngeri emu n'abasenzi Barikuddende Kisonga nabo ne bongereza okwo. Headmistress ne staff mwebale nnyo mwebalire ddala. Eyo misako gye yava ate obufuna amajja ekyagwe n'adda mu busiro nakati mwasiisizze emyaka egiwerera ddala nze kisoma 20 gisoma 2 abakugalabo. Omukulu ono yatwegattako 24 omukulu ono yatwegattako ku biseera ebyo Ssaabasajja Kabaka era agenda kuba amabaka wasana Nabagereka. Okuva olwo ne tutandika nagonobudwa okyatambuza kinawadda kiba kizibu nnyo omuntu okukola omulimu n'oweza emyaka ekisoba mwami wekyali evergreen. Omukulu ono we bamwogerako twategeeza nnyo omugenzi ziri wamala evergreen ava mu arts oteekova Africa Bank n'emisa Paul Ssaaka nenegatate mukwire mugazi omupa evergreen ongoza. Mukama Katonda yeebale ekitone kyakuwadde ekyokuwandika ennyimba ekyokutendeka ekyokuyiiya
n'oyiza amasomero gonna bakwetanga gonna omukulu ono baba wandika oluyimba baba yatudde wali eddakiika ennyingi ennyo bwe zibeera 5 banneeringi mu ddakiika 3 oluyimba abaalumazi ekyo tukisandika abayiyizaako ne bobuwandiika abuuni otwala tayimu ng'okyefumikiza onoonya ebintu tutwe tebijja misako bw'atuula wali agenda okutuuka ku studio akawungezaako ng'oluyimba lwazze dda ng'oluyimba luwedde bannange ekintu ekisinga bwe mmanyiyo twagala okwebaza okukola quality for 33 years nga abalala ebeera excitement abalala ebeera pride abalala obulamu bwakyankalanako bannaye twebaza Katonda nti po nga bwe yali I think 1991 ngenza okusifaano namulaba 1999 nakati bwakyali same personality same character takyuse talina malala teyeewulira teyeemanyi mukakamu mutegeevu awuliriza ate mukwatambula qualities ezo si nyangu kubeera nazo ng'oli mu industry eya performing arts mu Uganda betuyita celebrities is not common nobeera kyewali yesterday today tomorrow and I can predict the rest of your life will be like that. Tukwebaza nnyo okubanga tokyusekyuse obadde consistent and very resilient. Ebisoomooza mu nsi bibaddemu mukulu ono tutambudde naye ebbanga ebimusoomooza ne bijja but he has remained the same person and that's why we are here. Twebaza Katonda olw'ekintu tekisangika kusoomooza tukusanga mu nsi naye batono nnyo bekuleka nga tebakyuse era oyiikayiika oba omeromba ebintu noba nga tokyalinyikako nga tokyagambika nga tokyali ku maini naye misazaako akyali ku maini. Thank you very much. Webale nnyo webalire ddala. Njagala okwebaza bonna abakyatudde wano n'abala abagenzi mwebale byonna bye mukoze to make this day colorful. Nebaza mwenna abaguze emmeeza. Thank you so much. Mukama akibabalire. Mukama abaddizeewo omugenyi omukulu yayogedde. Webale kutusomesa tusomye tubadde entertain tusanyusiddwa kigambo ki nekeki. Twagala okwebaza byonna ebikoledde olwaleero. Twagala okwebaza obulamu bw'otambudde era tukusaba ekigambo nkooye nkomyawo kireme kuwulikika mu kamwako kubanga omutwe oguyiiya okyagulina amagezi ogalina ebigambo okyabirina. Apromotinzi Obuganda awamu n'okuweesa Namulonda awamu ne Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Webale nnyo webalire ddala. Twagala okwebaza olwa music w'otegese atumbudde eggwanga lyaffe Uganda yonna okutwaliza awamu. Okusomesezza oyogedde bingi ku Uganda era mu butuufu oli mulayini mugenyi omukulu yayogeddeko eya patriotism. Webali kwagala ggwanga lyo, webali kwagala Buganda, webali kwagala kikaakyo, webali kwagala famire yo. Njagala okwaniriza abafamire yonna ey'omugenzi Katonda ab'ekyanyonyi banne mwebale nnyo mwebalire ddala wonna mwe muli. Tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala. Ssebo omusiime era ababudesesi twagala okugattako ku bubaka obwo bwonna tujja kufunyayo sseddume y'ente olw'emu otuta okukwebaza amagezi ate gaddewo sseddume y'ente ejjako lyakadde bitaanasobo. Mukama akwongera omukisa era genda maaso n'okuyiiya. Webali nnyo ssebo webali ddala. Mukama akwongere. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Akakayimba